Ebihandiko by'irwariro okuruga ha Holy Innocents Children's Hospital ebitiirweho omukono Dr. Kyewalyanga Mike nibyoreka ngu omwana ogu nayetanga obuyambi bwaho naho okushemezibwa muri India kandi byona bibaririirwe $200,000. Namuzalanga mwana ali bulungi nnyo ng'ali healthy era nga yeeyagaza naye yaweza emyezi 5 nali mwebasiza ng'abaana bonna babwebasa ngenda okuwulira ng'omwana akaaba nziruka nagenda omutuukako nensanga ng'ali wansi ngamba omwana omuto myezi 5 kiki ekimujja ku kitanda nemujjawo nemusirisa n'asirika naye wayitawo eddakiika ntono nnyo naddamu n'abeezaamu ng'akaaba nnyo ngenda omwetegereza ng'azimbye mukono. Abaana batuura baro waseero Nyamutyobora Mbarara City kandi Nantale Yudaya niwe nyina w'omwana ogu bitu nagira ngu batuire nibaraba omu buremeezi bwingi okwiha omwana ogu azaarwa. Muyina ku cell cases ewammwe nembagamba nebikozi naye sikirabangayo ate nga naffe twetegerezangako ate nga ne mu baana bonna yali asoose omusawo n'agamba tusooke tukole test tulabe bwe bakola test ne baŋŋamba nti basuspectinze okuba nga ali sikla natya nnyo nenkaaba naye omusawo n'aŋŋamba guma omwana we ajja kutereera naye ajja kuyita mu bingi. Omwana ogu hataliwo mu kyaka 3 konka endwara egi nemuremesa n'okushoma kurungi. Ebiseera ebyo twali tutidde n'okumutwala ku ssomero ne tugamba alina okusoma nga banne naye agendayo n'asoma bamuli awo ne babakubira essimu olulimi mutomunyuma kaaba ne mubeeramu eyo embeera kati embeera gye tuwangaaliddemu eyo naye ng'asomye kati ne mu kyakusatu era awezezza emyaka 8. Yudaya n'asaba abanyambabazi abareeba emboozi egi okubahwera okusisya ssente ezi n'okutwara omwana okushemezibwa orukizi. Kati bone marrow transplant eyo bagikola omwana alina ogikola ng'obudde bukyali ng'akyali ku myaka emito naŋŋamba nange abange ngenda kubatwala naye nga bya ssente nnyingi ajja kyona ozisobola ne mugamba Mukama y'amanyi nemubuuza ssente mmeka naŋŋamba olina okuba ng'olina 200 million z'emiliyoni. Wakuba wareeba emboozi egi kandi olina obushobozi kuhwereka egi kolesa akawunti namba ya 50,235,612 eri omu maziina ga Nantale Yudaya ningasha namba y'esimu ya 0772 eri omu maziina ga Nantale Yudaya ninga endiijo ya 0782-92-91-19 eri omu maziina ga Hassan Karure. Gasha kwa Abdulkarim Sengendo.